Yes, nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Tegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Lutamaguzi avuddeyo n'alangirira nga bw'agenda okukomawo okuleebyaleebya mu general elections 2026. Avuddeyo n'akomba kw'erima n'alayira bino wammanga mu babaka mu ba constituency be alayidde. Ki by'alayidde byenza okuleetera gwe mukwano gwange aleeyampuliriza. Kutegeeza nti nno oli ku UG Update TV k'osinza okuba ng'otuwuliriza era naawe ayagala otwegattako, jangu wali wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba osobola bulungi otweyungako twegattako gwe mukwano gwange aleeyampuliriza. Abali e Bulaaya mbaanirizaako nnyo mwebali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Omubaka Lutamaguzi avuddeyo n'alangirira n'agamba nti nno agenda kukomawo mu kalulu ka 2026 abeere nga yeesimbawo ng'omubaka wa Parliament. Agambye nga bulijjo ngenda kukiikirira ekibiina kyange ekya National Unity Platform, ngenda kugira kwambuleera nga bulijjo sobole okuba nga nnyongerako ku ebyo bye nkoledde ba na constituency bange oba constituency yange bye ngikoledde. Mu ekyo avuddeyo n'alayira n'akomba kw'erima n'asuubiza abalonzi be abawagizi be nti kyekino ekisanja ekisembayo mu byobufuzi bwe era bamuwe akalulu omulundi ogusemba. Agamba alina pulaani ez'okufuna retirement mu byobufuzi abiwummulemu agende akole emirimu emirala. Ekifo kino ateekewo enkyukakyuka mu byobufuzi eri abavubuka, emigi emito egijja nagyo gisobole okuba nga givuganya, gisobole okuba nga girina kye zongera ku constituency eno. Bw'atyo bw'avuddeyo n'alangirira n'agamba nti nera mbasuubiza kisanja kimu kyokka kyokka weekiti nze kye ngenda okuba nga nsaavinga mpummule, then olwokaano ndulekera abavubuka n'obajje bakwatemu. N'agamba nga bwe tulina okuba nga tupromotinga change, enkyukakyuka erina obbeerawo mu buli kimu. Era agambye nti agenda kuba awummula, agenda awatanye ate emirimu emirala, asooke yeegomeko ebyobufuzi wabbali gwe mukwano gwange byakoze anaaba abikoze. Tujjukira bulungi nnyo nti nno Lutamaguzi amaze ebbanga ddene ng'ali mu byobufuzi ng'era agenda akyukakyuka mu bifo bye ng'apromotingwa nga bulijjo. Era omulimu gw'akoze tugambe nti agukoze mu byobufuzi kubanga si musajja gw'ogaya, musajja mmekete mu byobufuzi. Kino nno walangiridde kiwadde abawagizi be essanyu n'amaanyi abo abawulidde nti nno akalulu ekisanja kino kyasembayo kubanga asaavinga agenda kuwummula. Kiwadde basapoota be amaanyi era ne kiwa n'enkizo abo abaagala okuba nga bavaayo okusobola okulaba nga bagenda ku lwokaano lw'ebyobufuzi. Bakisanyukidde ekirangiro kye, naye kye kyembuuza gwe mukwano gwange aliyampuliriza, golowooza anaanywerera ku kigambo kye Lutamaguzi nga bw'agambye kino ekisanja kye kisembayo abeere ng'alekulira. Kakinaasalawo eri abalonzi be banaamukkiriza okuba nga alekulira singa anaaba ayise mu kalulu kano aka 2026 n'akaggwa n'agamba nti nno alekulidde, abawagizi be banaamuganya okulekulira oba ye kennyini nnyini anaasalawo n'atuukiriza ekiragiro kino ky'akoze, ky'alayidde nti ajja kubaata awummule ebyobufuzi agenda awatanya ebirala. Jangu mu comment section gwagala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu, ojja kuba osobola otweyungako ddala bulungi nnyo. Bategeeza nti nno mbaagala nnyo era temuva ku mukutu guno ogwa UG Update TV. Mweraba.